Mukaweefube w'okuyonja ekibuga Kampala, ekitongole KCCA kizze kiteekawo enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga Kampala alabika ng'ekibuga ekikulu eky'eggwanga. Ezimu ku nteekateeka zino mwe mwali okugoba abatembeeyi ku nguudo, okusimba ebimuli n'ebirala. Okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa Minisitule y'ebyobulamu omwaka oguwedde, ebitundu 6 ku bantu abaddukira mu malwaliro ag'enjawulo okujjanjabibwa batawaanyizibwa endwadde eziva ku bukyafu naddala mu bitundu by'omu bibuga. Kati olwaleero ekitongole KCCA nga kiri wamu ne Minisitule y'ebyobulamu batongozezza wiiki y'obuyonjo mwe bagenda okuyolera kasasiro, okugogola emyala, okusomesa abantu okwekuuma nga bayonjo naddala mu nzigotta za Kampala. Bano batandikidde Kamwokya nga basoose kugogola myala egy'enjawulo mu kitundu kino. Abeeno batutegeezezza nga ebimotoka bya KCCA ebisomba kasasiro bwe bibajjako ssente empitirivu okutwala kasasiro ono nga y'ensonga lwaki nabo basalawo okumuyiwa mu myala. Batusaba 5,000 buli mwezi ze tusasula. Era oba toziwaddeeyo toteeka ku mmotoka. Awo kati abala kyova olaba nga beeyiya ne bayiwa kasasiro mu myala. Sente nyingi abantu tebazisobola. Etwali tusabe sente batukendeerezeeko ati zibeere 10,200. Buziza atuuka nansukkako nga nina kumusamira nnamiro kati ngera nga Kamwokya eringa esiriseemu nga yeebase nensonsekako mu mwala ogenda okeera ku makyanga omwala gujjudde. Mbunge ekyo kitadde ku bbali ebimotoka bino birwawo okujja okunona kasasiro ono. Emmotoka za KCCA zirwawo okujja ate n'ekirala bwe ziba zizze nga tolina lisiiti toteeka kasasiro ku mmotoka. Kati abantu abo ne bafuna okwennyamira kibaleetera okuyiba kasasiro mwala. Kyokka olw'obujama obususse mu kitundu kino beesanga ng'endwadde nnyingi zibalumbye. Kati basiimye KCCA olw'okubalowoozaako. Kasenyiga n'ebifuba nga bantu tebakyawona genda n'osanga nga community erimu abaana babeera balina ebiddukano. Nze nensuubira nti ebyo bintu osanga biva ku bukyafu obuli mu community mwe tuwangaalidde. So bambi tweyanza kutulongoosa mwebale kutukwatirako kimutukwatiddeko naye mbadde nsaba singa guno omulimu gwe mutukozeemu mubanga mumala ekiseera ekitono tugeze ng'omwezi nga gumu ne musobola nga musobola okudda eno mabega neera ne mukula nga bwe mutukoledde. Emyala gyo girwawo okugogolebwa era enkuba weetonyeresa ng'obukyafu nga bungi amazzi ne gatuyingirira mu mayumba gaffe n'olw'ensonga eyo ffene enteekateeka tugisanyukidde. Bo abakola omulimu gw'okuyonja ekibuga babuulidde nankulu wa KCCA obugubi bwe bakoleramu kyokka n'akasente kaabwe akatono ne katajja mu budde. Okukaabira bano abakyala abakeera ssaawa 12 nga bayonja ekibuga, maama njagala bongeze ku musaala. Emitwalo 13 ennyumba ekamwokya wano ewaffe ennyumba esookerwako ya mitwalo 20. Abakyala boolaba bano abakuŋŋaanye wano basula mu nnyumba empangise. Mubongere ku musaala. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno nankulu wa KCCA Sharifa Buzechi ategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza muntu yenna kwekiika mu kaweefube waabwe ow'okuyonja ekibuga. Is vital in everything we do and we should be able to put this week to use. Let's do the promotion, let's do the cleaning, let's clean from our bodies, from our environment, from our workspaces, from where we stay. Ono agamba nti bakutandika ne kaweefube omulala nga yenna agendereddwa mu kuyonja kibuga. KCCA has instituted weekly massive waste evacuation cleanups and door-to-door sensitization to reduce backlog and strengthen community hygiene. Buzechi agamba nti buli muntu yenna anaakwatibwa ng'amansamansa kasasiro wadde okumenya amateeka agateereddwawo wakukwatibwa ggalirwe. Tetukola nti aba KCCA babasasula katuyiwe mu myala osobola okikola naye bw'onaalwala nga bwe mbagambye ojja kuba essimu ngenda okutuuka okuva ku stay hall nga tetukyasobola kukola ki kukutaasa. So ekyo tukikole nga mwoyo gwa ggwanga. Sabbiiti y'obuyonjo egenda kutambuzibwa mu bitundu eby'enjawulo naddala eby'omugotteko mu Kampala. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.